tolwambuliryo jja yonseza bwerere omusota gwe yagala ebirungi mangu naye oyonsezza omusota nga totegedde oyonsezza omuki omusota kiri kitya Nadia wa media, how are you doing? Binti Ashiri, how are you doing it? Muli mutya Swaumu eruma ku Sunday nga wamanyira okwebuliza ku mulimu neggwa naye wallahi eyo Sunday tegenda. Happy birthday dear just today. Happy birthday dear just today. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday dear just today. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday dear today. Amazaalibwa amalungi just today kyali wange. Kwagaliza amazaalibwa amalungi ate ne concert etuuke ng'amaanyi energy waali bulungi nnyo ddala. Mudubala oyo mbwajja kukoza mudubala je yebale wanika mukono mu nsi yonna wanika nnyo omukono wanikira ddala. Balista Timo webale wanika mukono yongera owanika omukono topowa. Nalabye osomesa ku social capital ne ngamba kiya kyali wange Balista Timo ojjala internet ino Ayi mukama Katonda nannyini buyinza tutwalirizaako ennaku era tusaba otuyambe tutwalirire ddala nga tuli balamu tutuuke ku lunaku lwa Idi twegattibweko baganda baffe nabo ate bali mu kusaba okwenjawulo tuve mu Idi tuyingire Easter yesooka oba Idi. Mukama Katonda tuyambe ffenna tugituukeko bulungi. Naku lwa Sunday otusobozeseza ozuukuka gwe nannyini buyinza asalawo ku buli kiba kinaagenda mu maaso mu nsi eno naye tuzuukuse mbanja ennyo abalala nga tebasobodde. Gwe ow'ekitiibwa asinga abalala tuli kugulumiza ebbanga lyonna. Amiina ya Rabbul Aalamiina. Esaala egenze. Muli mutya bannyinaffe? Muli bagumu? Abakazi muli bagumu? Simanyi ne bandeetera omusota, simanyi ne bagujja mu kisenge n'enziruka. Kati omusajja n'aŋŋamba yonsa ku musota naye nga buli lunaku andaba nnyazira enjirova ennyumba eri mu nnyonyo. Mukyayonsa nnyo emisota. Mwagala okwegereegeranya ku baana abakozi. Baana babagagga ate bakola. Nze mbamanyi balina emirimu gyabwe naye n'omusanga ewaabwe ayagala atereezeeyo nakwegaala mu basajja. Bajja kukuwomoggolamu ekituli. Abasajja tebakyasaagirako ddala. Nadia Bobi, do you know where I'm coming from? I don't. You let me know. Tova ku headquarter naye no Swaumu bw'oba headquarter tebakubwoba nayo buli lwe bateekamu bati swalana naawe omukazi ana. Kale weewale nnyo okuba n'omuntu mu Swaumu nga tebagatta naye Uganda obalaba kusiiba n'akutoolera salaamu naye webuziba naawe taniridiya naayingira ne Recho nakkirira n'akankwasa. Uganda, they are very promiscuous. I don't believe in their fasting. Ebintu by'Abannayuganda byo n'abantu ba Africa biri mythical nnyo. Asiiba bwe yeeraguza, bw'asiiba bwe yeeraguza, bakkiririza mu myth. Simanyi waliwo ekintu ekibulookinze emikisa gya. This is why bw'ofuna omuwala ne w'oba osaaga n'omugamba naye mukigezeseko omugaye sente ezange ti buli kiro ino yonsa akamyu. Okumanya bagumu ajja yonsa akamyu. Ng'ensi yonna tebenga gwe buli w'okomawo naye mu recording ojja ku fenseko gwe buteekeko ekintu ti munnanga akamyu kano kakulaba buli w'ogenda.
newe mbasiri otaliyenda naye bw'omugamba Katonda akulaba ate ayenda they sin before God naye bw'oteekawo ekintu ekiri mythical nti akagoye kano okalaba nti gwe newoba ogenda kumakya kati katasubiyaati kange kano okalaba kano ngeri gyekakwata ennyo kati n'okagamba omukazi nga mwakagenda mu laavu nti akantu kano ne bw'okasanga nkeerabidde awantu tokakwatangako ojja kuba weereetedde ebizibu n'obufumbo bwaffe wallahi wa believinga era n'akolera ddala the same thing internet naye nkya ku Mande tugenda yita mbingi kati internet entawaanyama ennaku zino nayombamu n'abettiimu Muhoozi ne bagenda mbyuma ne batandika kichi naye nga ku Sunday ebimbozi ezimu za ku Mande Sunday mazze mu relaxation sirina masannyalaze sirina motoka yange yafudde mbadde n'okuba ku Capital FM motoka yange erina ekikyamu okitegeera ebintu by'opangisa motoka nayo bitwala ssente so awo wenkyali ladies and gentlemen naye ng'emboozi ezimu ziba za Mande okusingira ddala Mande kati ng'enkya ekibbattaka kikomyewo bannange ekibbattaka kikomyewo ba RDCs b'ebitundu RDC Luweero madamu babalanda enkya ngenda mu wiiki eno ngenda nnoonyaamu ku office of the president complain zisusse ez'amataka ba RDC bwe basusse waliwo RDC weeruweera awo ebintu ebyasalwa edda akomawo mu ofiisi ate n'abikyankalanya ng'abantu baafuna dda judgment naye collectively ngenda byogerako ku Mande kuba ku Sunday tubeera mu relaxation titulirwedde kudda mu ebyo ate ettaka naye nga nina complain z'ettaka mpitirivu ku Mande sina kyakukola kanjogere ku ttaka RDCs muyitiridde okwetaba mu ttaka DPCs okunyagulula kwonna kw'oliwulira mu ttaka kubaamu RDC DPC naddala mu bitundu ebyesudde kati case study nkyejja kuba ku RDC weeruweero yes leero tunyumya ku bintu bya mukwano na bintu lwaki African people believe in myth zamalawo abantu ba Africa they believe waliwo asibye omukisa gwe era simanyi waliwo ensiriba gy'alina okwesiba nti azaale simanyi nze temumanyi bantu bakampa ddagala nga ne famire kweri tuli basiraamu naye kati myth bwe yatuuka batuuka mama wange ne kimuyitirirako n'agamba nywa ku lino nze nywedde eddagala teri minkudulu gye sinywedde naye okweraguza tebalina biriifu mu Katonda emala naye ate bamwekubako nnyo oba y'ensonga lwaki Katonda tatuddamu kuba abazungu tebasaba lwaki be basinga obba successful lwaki buli kyabwe kiyitamu lwaki kyemugamba Katonda bo baddamu abazungu tebakkiririza na mu Katonda batono nnyo ddala naye ffe twagala Katonda either we are pretending or we are lying ova mu kyakya ate n'ogenda mu ssabo n'owulira ebisitooli bisimanyi omusajja n'aŋŋamba yonsa omusota bw'obuuza omuwala oyo okola mulimu ki ajja kulaga nti omulimu gw'omukulu nyaashi simanyi aichazi nyaashi what is nyaashi nibaddawo buli ssaawa newoosanga akamagumba dakiika 2 nga kakoze kati dakiika 2 I don't get it but kirungi to have self-esteem balance naye abantu ba Afrika beeraguzalaguza nnyo ebyekisiru tebasobola kufuna buli ssaawa abilivi nga waliwo abulokinze omukisa gwe we twali mu primary nga waliyo embuuzi z'akakalabanda simanya akakalabanda kajja ekiro mu ddoomu ne kakukwatirira weewala akakala bannange ng'okusula ku luggi lwa ddoomu nga buli muntu oyanguyira nsonda myth bwe tugenda mu byalo ne babatuma awantu ekiro
oyagala tambulira wakati mise gamba mbu bajjali ali maaso basembyeyo owulira akakalabanda nasoma okuva lwe nave matale nga sirabye kakalabanda naye nga nkatya nnyo era nga nkitwala nti obutakalaba ndi wa mukisa seetaaga keetantala olaba abantu abali miisi we balimba abantu naddala abakyala bamugamba kati bw'otaakalabanga kakalabanda ng'ate bakugamba nti gwe oli wa mukisa tokoogera nako tokabuuza oli yakalaba akakalabanda naye wallahi billahi tallahi tewabangayo kakalabanda no tewabangayo kakalabanda miisi omusajja ne bwagaggawala tenyumba erina okusalibwamu omusaayi enyumba gy'omaze tegenderawo yo gisaliramu eki nasala omwana we nasala omwana nti awa kizimbe bikisa ebizimbe biri mu kibuga bifiiriddemu abantu ate baŋŋanda why omuntu gw'otamanyi muzibu wakutta family member mwangu naye ogwotamanyi kakati ebizimbe birimu emisaayi gy'abantu naye nga lwiri batta abantu babwerere tewali nze sikiririze miisi naziva nazinyuka sijja kulimba nze waliwo ntibindaba nentegera kati ono biriifu ze nazo zikyali nti simanyi era mutuula kungo yatwala sente abantu nga babirivinga mutuula kungo genderera bano abantu abavaayo mbuomusajja enjuki zimujjudde banoonya zimujjako abo nabo babbi ba ssente mbamanyi nze njudde oyo nabo babbi kati gwe olw'okuba obwongo bwo tebukutegeeza nti okulunda enjuki bees is a job bees zikwata ku wantu wali hane kati omusajja ajjajjudde gundi wano wonna enjuki kati gwe nogamba nange maama mbumpulira yabba bintu bya muntu ne bamuloga enjuki olaba miisi wekutte kuba olina kyotunulako ate bagamba in simple time byatukangiranga obutakola bintu binene obutabba obutatoola kintu kya muntu obutajja sente. It was more of disciplinary a communal discipline nga bakuyigiriza ebintu communally. Guess I'm right? Communally. Oweewale emize naye kakati abantu olese mbaso g'omwana omuntu alina enjuki era simanyi banoonya zimujjako simanyi yabba ebintu kakati nti olugira abagamba nti omukazi oweeruweero asangibwa ku lusozi egundi yazimuwonyeza kati gwe atategeera tomanyi psychology kati gwe basooka limakulaga omusajja w'enjuki then insects importance erikwoli agenda ogimuwonya kati olugamba nti bannange enjuki biki omukazi amuwonyeza weenuse muto bamuyita nakate omulongo nakate yamuwonyeza no offense just an example kati enche mmotoka zonna nga zigenda ziroobwe omukazi yawonya oli enjuki ntwale ewoli eyo nje kati gwe nootategeera nti bali ku marketing oli nakwata omusota nti omusajja yabaddagira omusota gumwetonde tegumuvaako mubirabye nnyo ebintu ebityo tosanga nga basajja nga atambula alina ekisomuno naye nga oyinza oyimirira n'omala eddakika naye omusajja ayiika omusaayi yenna naye nga atambula n'ekiso mu mutwe. Why? Bategeera nti African people believe miisi zibakwata mangu era bw'okyalira omuvubuka mu nnyumba ye nga nnyumba ntegeke bulungi nga talibanga embabbira ofuna akantu kokossa wansi w'ekitanda nga byakusaaga ojja kukwatirawo omuntu afumba emyaka egi 5 nga n'obwenzi yabuvaako nga gwomugabugamya akantu ako kenkutta okalaba ti jajja wange yasooka ye yakawa jajja mutabani wa jajja ne kajja nga kalanda kati taata wange yakayina kati nze nkayina naye kana akantu kandaga buli kimu nakati tajja gaba bijanjalo ne wono oyagala because he believes in a myth more than God. Tukuduga mukazi woti otaddemu zisapuli Kurani
ajja kwendera mu maaso ga Kurani n'omusajja nga bw'agisindikako ebbali ati bw'ayenda bwazze Kurani ebbali bw'ayenda bwazza Bayibe ebbali naye mugambe nti akasuwa ako togezanga gwe mutiisizewo naye nga tekalina kyekalimu. You will see women how they believe in myth more than God. Even some men believe in myth than God. Gwe mugambe nti Jesus ekifande kikiteekaawo olaba oba omuntu anaatya Jesus mu kwenda oba otekewo Kurani nti ensonga ajja kwendera mmimbali mwennyini. Naye okumanya Abafrika bakkiririza mu bintu ebitategereka geza omugambe nti akabaako Jajja Iculi storage Doni Wamala jendi mwana Doni Wamala storage ndabula abasajja n'abasajja bali mythical gye bali naawe omukazi mukwatira akantu akagogo kano nkulaba mu gavana ekinaakutuukako olaba believing mbu obusajja bujja bva wano budde wano ti omusajja bamuloga omutwe ne gutunula eno ebintu byolabira ddala nga tititi n'omubuuza kiriwa wakiraba waali luddawa nti towakana ebintu bya myth kye basooka okukakkanyaga munnange towakanya bintu ebyo gye ffe nkuze banyumiza story nti mwami mugala wali omulaba ati yali anywa omwenge ekiro naye nga buli wanyu agamba abasezi tebaliiyo ti munne nambwa abasezi tebaliiyo nti ye kale ne bamala nnyo omwenge mwami magala n'agenda tiaba agenda n'alaba amusala mu maaso mwami magala omwenge ne gumuggwako naye nga bali banne be baali bamutiisa ng'atamidde. Lwaki bagamba nti omutamivu ye yalabye omusezi yabadde ava nnyo omwenge n'amulaba gwe yatamidde ate gwe walabye omusezi naye era bakkiriza ti omutamivu yamulabye omusajja yagudde ebigo kati ate woonya omwenge ng'ekkubo lyaseeredde ng'otambula muzikiza what do you expect ojja kujja otagala ogwe kati okwejjako emboozi y'okutagala ekiro noonya omwenge ogaba nnange guno anti buli muntu wamunywa omwenge nti situukangawo kaawo sigwangako ebigo bye nagudde obimanyi omusajja yasazenga n'engweno noga wangi agamba siriddayo kunywa mwenge kiro omusazi kyeyabadde anzisa eyo biriifu n'ekuyingira kubanga olina example n'eyabigamba naye nga wodda mu logic yagamba mboozi ng'atamidde ng'atambulira mu kkubo ng'enkuba etonye nga talaba gyagenda nga gyatagala what did you expect? The raw material. Who are you? Whom are you? Yakubye hiti ya whom are you? Timuwala yagala kutwalako out ku sente zo kikola bubi oli bize oba nkutwaleko out ku sente zo miki wakubya akayimba ne Alan Skid kanyumidde nnyo yes kanyumidde era miki oli mugezi wasooka n'oya ziina mukali naye kati n'ogenda nga weetereezo layika butomuddi wadde bugenda kulyako eswaga nayaddaye agezo omanye ebyateketooko biggwa mangu birabika kyovula ne live z'okolerayo eggwerawo teddamu oba n'abantu mutwalo gumu naye wovaako nga bavaako singa bafunda ne Facebook etereka rekodi naye butomuddi wadde busalidde miki amagezi nga bwe bugenda buyimba kati agenza olaba butomuddi babubuukinga miki n'agamba nze nga miki ti siyinza ate kusuuka kulabika omanye ayagala olabika omwana oyo kati yayimbye oluyimba naye ku luno yakanyimbidde sijja kulimba n'abalala mwenna oli ku TikTok olowooza ojja mmalako nedda TikTok tekuleeta mu mainstream mainstream ojja sangayo ba Iculi gezaako nnyo kubanga ebyokweyiira amazi kuzinaazina apu endala ejja kujja nga temanye so
kabadde kakabi nnyo Miko gatako ekintu ekirala kayimba mwana kannyumidde weebalejo webalire ddala n'alani sikini mwebaze nze Iculi wentyo wendi wookolera ekirungi era nkugambira oti wannyimbidde bulungi wano wayimbye bubi temumanyi mbagamba ne banyiiga kati waliwo yanyiigira naye munnange ensi weetyo siriwo okusanyusa buli omu Iculi si wa kusanyusa buli omu mu ttiimu no siripu twasigaza omuyimbi ogwo abalala bonna twakoowa ogwo bamuyita Aroma ono gwe tulinamu potential endabika ennyambala ennyimba confidence Aroma amala era ebyo byabaliya mu voice twabimuganye vao aliya mu voice byebiki so mu ttiimu no siripu tulina omuyimbi atya omu yekka abantu mwenna abali eyo simanyi tuyina Aroma yekka yadat namwagala nti mwebale kunsabira bulijjo nwana beera mu movies naye kati ninayo movie B ezigenda premieringa mbere so nayagala dde okweraba ku DSTV dda nze Iculi nayagala dda newe nagenda Sweden nagamba bakwano bange twerecording nge wano mulumu twerecording tukole nnyo ndowooza kyabadda nga nja kukola program gye bayita kive bulaya kuba nawe nali Sweden nga nakatuuka nga myaka 2 ne bakyali bange nempandiikirawo nga bagamba twekwate nga bwe tugenda okukola bannayuganda balabe ngye tubeera naye Bulaaya time yeremesa buli kimu okufuna abantu basatu omanya nno muli committed Bulaaya time oyagala okukola ebintu bingi naye time nayagala ddobeera mu movies dda bampadde ziri karakita mbi ndi muzisoma mwana naye okuzannya tokuyita emmere njogera naye natuuse wali nga banga ate badayirekita bakambwe tomunyumiza ku muzannyo gwembu no simanyi gwe Iculi naye ekirungi ze ndimuwulize seeteeka ku bye sitamanyi bagamba dayirekita wayomba sifaayo nayagala dde okgenda mu movie lumu kyali wange nga ajja nnyumiza muno abeereyo Beverly Hills Los Angeles birinanye gye bazannyira firimu namugamba ntwala nzanye firimu Bulaaya ngaaganye nga ngamba isima ate nkutwale ntya mu firimu kozi ntwala gye bazannyira firimu banteeke mu firimu ko yanti ojja kwetaaga scripti konze sijja kwetaaga scripti yonna lwaki olaba firimu nga yakatandika tie waliwo bano abadduga bwe basanga ne bamutemera wembazzi nga firimu yakatandika obugambo ne bujja ne muganze njagala oyo ng'ennyonyi etambuka ne bamukasuka mu nnyanja goonya n'emulya anakonda n'emulira nga firimu yakatandika seetaaga script yafa naagweri nakanyumiriza badayirekita bafudde bagayisima n'okuyitawo obuyisi otuba tubaza ebigere bina n'okozesa bisatu oba oseseeti natuuyanye duka repeat cut bannange movie tezannyika naye bambi njagala mujagale mujajagala kuba egenda bira ku DSTV yes naye nga congratulations to me sinayita mukasegeja naye nga mwendi balagira bakambwe bwolabanga abantu abazanyaze muna kumanya okuzanya kwangu okuzanya si kwangu Iculi the actor layo kati Iculi the actor naye nga nfaanana nimba firimu star bampadde lolo nga nnyo ez'amaanyi zonna ne zinnema naye we bampaddeeyo kima amazzi ekyalo nga kyakulemera bwenaleesa amazzi nabo ne beewuunya kirabika bagenda kunziza ku luzzi naye nga badde bampadde eri paati y'abakiboosire ate buli kimu nga weekiri naye kuzannya si kwangu egenda wako egenda premieringa wano ku Magic DSTV era ng'ogamba Iculi sikoze progress nayagala dda mbeere ku DSTV ndeka naawe congratulations Iculi thank you so very much amazima gali nti naturally
njagala kuba mu kuzanya firimu era nkola nnyo firimu ebeere kaliya yange kati ku nkaaga nze mmenya records kati ntandika kaliya empya katonda walitwali oba nzanyeyo kitundu naye nga kati ame firimu akita bannange ekyo ekitiibwa kinteekeko ng'ompita Iculi actor. Congratulations the drug. Thank you so very much. It takes time. Aba director bajja bagayina characters ebagala nsanga ya abantu bennanyiza nyize nze Iculi ninolekerawo nyiza aba natuseeri ebyana byange omanya abaana bange mu firimu Rechoke simanyi ono muwala wa Dax Katero abo bonna baana bange nakato babiri taata bwembalerako naye mama ayina ipise nene jalalo Daxi sewa Dax ali ku watermelon kimi momo 19 mwana wange mulerako mu firimu naye mama Iculi the actor Iculi muzanyi kati wa firimu ekitiibwa ate njagala mpangule n'awaadi. I'm going to try my best. Yes, this is something I like personally. Njagala obeerako mu firimu era nagitandise. Temwerabira kuyididde tulinayo omupiira gw'ababloga ne batikitoka ba YouTuber bebagenda oba barefari ate abayimbi tulina bangi nnyo. Beera wali ekabalagala ku Centenary Stadium emabega wa KFC ku EDD. Make it a date. Neobewa mutemulidde pirawo ajja kuba mu drone omwo ensaniya za pirawo zigenda boom akaziki kagenda kuba basiketa bagenda kuvuga abaana abakola ebyenjawulo bagenda beera wali book no way mark the date. You understand? Marking a date. Nalabye interview ya Bobi Wine naye okulimba kubi bannange akasajja kakwata akasajja kanyirira banne baako bonna baddugaza bannubya ebisi bategeera bano baddani magiki bonna akasajja kanyirira aba okubeera exposed byetulakashutinga zeezo katudde kagazi eri ku mazzi mu butuufu nga newobeera okanyiigira oyina onyiigira bakakompitinga mbalaba ate Bobi Wine mujaye nnyo mu kwogera nzenze kamusobola bana nze nategedde kamera tasakusobola Bobi Wine mu kwogera. Bobi Wine ali creative nnyo mu kwogera. This is why the youth bakyamulemerako nnyo era government mbabuulira mutemusobola Bobi Wine mu government official. There is nobody who can communicate ku opponent. Temusobola communicate nga Bobi Wine naye ate nze abikola temumpa ssente. Nze nalabye Bobi Wine ebusaabala yabadde yajereze Kenzo najerega Bebekulu najerega Kamiliyoni najerega ne Muhoozi naye ngeri jajerega banne akuleka totegedde oba akujereze oba ali sarcastic nnyo mu mboozi kati nze omwogezi w'emboozi nsobola ogira naye bannanga akasajja kanyirira. Oyinza Bobi Wine alina emyaka 35 omugattagatta naye nga ssebo mwina okwerabirira. Bobi Wine asinga bano bonna Gulavite Kabako Yanga Mulo bonna kyokka bato naye wobalaba oyinza okugaba bakadde mwetereeze akasajja kanyirira kerabiridde ebirala ebikwata mu story ezo nkyanjimenyemenye nti njigule. Government mwegendereze nze mbalaba Bobi Wine lwaki abajjako abavubuka. He knows how to communicate where, when and how. Ate wabatali bino bya masuti ebya politics ebyo wano mujje n'ottoko muveeko. Kale tiro omuvubuka yenna okulowooza nti kino kyekituufu kumbe nga tewali kituufu kyamu. Nze mbalabula ebibuuzo byonna byebamubuuzizza mpozi n'ekirala kino kyo bannamawulire b'e Uganda mwino kiyiga. Keizi yekka yakigezaako. Keizi abannamawulire bwe bagenda awali Museveni era obalaba nga bekkiriranya tasobola buuza bibuuzo nga journalist bamampa
Chovola bakanale yagende wa president kubanga engeri gyali muzukulu we yekimwanguyira naye abalala journalist batya president kati bambi ne bana abaana ba YouTuber kuba yo press conference yadde juddeko nnyo ba YouTuber baba bati obuuza Bobi Wine ebibuuzo ate yabakanze yabagambe keep it respectful keep it good nakanga mwategwe keizi naye nga byonna biri awo abavuganya Bobi Wine mulina ofuna aboogezi mumwesudiye mbirala byonna naye omwogezi kikulu kuba amatugano kyekintu ekikulu temusobola kugatta Bobi Wine kubanga ayogera ne Emmanuel Dombo tayinza kujjako bawagizi Bobi Wine no offense tasobola sienanga sofo n'opondo tolaba nti kabanda nti azayogera tie kabanda nti azotosoba Bobi Wine kubanga kabanda ayogera biri fomo Franka Gashumba yasobola Bobi Wine inze basajja mivule tamale mirundi waliwo aboogezi naye bano bemutako ne muwa sente ne mu Buganda era mugenda luzinga Museveni nkubuli ja luzinga egeni wana abaana wonna ayongedde obba poisoning nga tebakutegererako ddala ne government naye ate munnaye fe aboogera temutuwa sente tubeera mu risiki mumwewa mwekka ne muvuga amamotoka nga mutadde endabirwamu waggulu tayimu ejja ttuuka endabirwamu eyo ekulemerere mubeera mu mpenkoni buli baba basanga ate tetulina sente simanyi tulwanirira ggwanga simanyi kabasenseranga kansa nze mbabuulira owange omusajja waabwe ayagala amazzi Dani Magic bwe bagamba oproducinga bubyenyimba toyomba buyombi toyomba musimanyi ndi revolutionary artist okuva ddi wakolanga ebiyimba bya Firebase ne lwali zaali revolutionary kadingo nazo zaali revolutionary songs kadingo simanyani ezo nazo zaali revolutionary song muyina engeri gye muli mu kwerimba musimanyi botunulya balake dubbe bagamba ko nti baproducinga oluyimba lwe lumu ne beat yemu emirundi 10 naye mubadde mukimanyi nti abantu abanamawulire tebasobola tebatwala Nubianiri nga muyimbi Nubianiri yafuuka PA kasajja ngeje kambuza musiramu babuulire I've never seen a press conference of music nga ya Nubianiri bamubuuza Nubianiri wabagana Bobi Wine okuyimba nawe bagana atamatama butamu ani yamugana naye Nubianiri ne bw'omutegeka talina nyimba ayina zize na Bobi Wine ate ye amanyi ayina yimba na Bobi Wine kakati ne weewuunya omuntu Nubianiri yansobedde oba revolution yamuyingire oba alowooza revolution kyeki he doesn't make music ayina vocals ennungi naye yenyini individual yali mukolo ennyimba nobeera ne Bobi Wine bannaye woolabira nti ekisiraani kikutta kinaatera n'okwokya ku tayimu eno amaanyi Bobi Wine gayina bayanga mulo baabulwa wadde kahiti song yanga mulo wa Nuupu abeera nnyo ne Bobi Wine ne bwakola Shamuyita najja naye mugambe nkuti weetegekeyo kasho mu King Sport wali olabe tajja kufuna abantu ekitegeza si basiru how come mutayimu nga abantu baagala nnyo Bobi Wine abamulinaanye bonna ate basereba buserebi why abantu si basiru baagala mwogo abalabanga beeripye bweripye kati byali siraba kigaana Nubianiri kola music tewali yali amugobye ku stage he doesn't pull crowds police would never even know nti ali wali ayimba naye ne booteeka show ya Nubianiri mu Tavani Woods tajjuza abantu instead weebuuze lwaki mweno time takapitalizinze ku ekyo wadde ne mu press conference babuuza Bobi Wine Nubianiri alinga atali muyimbi atudde wali wabbali musajja wattu Andrew Buken manya mwami Buken era gwe osobola oddeeringa ne Bobi Wine kuba abantu we batubeyeetaaga abawuliriza obuwuliriza n'abannyonnyola abo bayagala bababuuziza ku documentary nagamba documentary yange bankolamu documentary bulamu bwange family yange ne bakyali bange nga bakyali bo tewababuuza nga babateeka mu documentary
family yoyo bagenda bawuzuuma buli wamu awali documentary era bajjana sebamanyi kubuuza bulungi mwandi mubuuziza nti firimu eriko sente oba nedda mwandirayo ekibuuzo sente zize na family ye naye nga mwenna yabateekamu nze ninze kintu eki neerabemu ngende mbakube mu kkooti neerabamu bwe nti mweyo documentary ngenderawo mu kkooti kubanga omuntu alina okunnyonnyola wanteeka otya mu movie mu documentary yo wanteekamu otya nfuna ki mu kunteekamu naye bambi nze nga muwembalaba kyokka nti nno bakola documentary naye ate basinga giraba Germany simanyi England simanyi Wales documentary yagwa kuba na Uganda naye walolabye ku premier yayo wano bapremieringa simanyi Denmark ate documentary nyingi nze mbeera wano ku national ID tozigwayo bazidda namu just a documentary Bobi bafunye sente sanyalaze sirina gemalako batule enzo omuntu ayagala otwala wa president nyinza omuvaako ne bwobeera gwe kero ogambo oyagala wa president siyagala nnyo Bobi Wine nnyo just yayagala okukwata ku kintu ffenna kitwetaaga opportunities are not enough. If you are not fighting for an opportunity you are an idiot kati gwe oli idiot kubanga gwe oliwo abalala bafune gwe jengogo byenze siri bwenti toyinza kwagala bwa president netunula butunuzi naye kati gwe olwokuba oli idiot olowooza omuntu yalina okufuuka president si gwe nze sisomangako naawe bwenti nze simalaga wa muntu bwa president I am a very educated person. I cannot just tell you to be president. How? Omanye president kitegeeza only fools beba malaga gamba mabeera beera nze nyinza kubeni amala kutusinga nnyo nze siyinza kuwa bwa president ne kati fools idiots yakera naga fuga beera president kati what did you expect from abantu abawagira Bobi Wine waliwo ayina omuga tiwali kati nze siyinza wagira bwentyo siyinza wagira bwentyo nze oba oyagala obwa president w'eggwanga you become my number one priority ntandika okwekenneenya okuva ku ngatto sikyayagala ba president nga ba Idi Amin eno si try and error kati gwe omusiru gwakerwa obukezi era afuuke president nze siri bwentyo this my ask questions in everything olaba ne mbanyambuka obuliri galimbalagala era mbuuza nze mbuuza ne wali ku ssaawa envanyuma mbuuza why wakayita w'abantu bameka wano bwe tugenda idiots gye bali ba idiot mu nsi gye bali naawe ekyo si kivumo idiots gye bali ng'omugamba ekintu ng'akikkiriza fools majority of Ugandans do you think they reason they don't gwe musasamazeemu omugambe empagira akuwagire ofuuko MP yasigale ku chapati asigale kyobola bagamba abantu bawansi batwerabidde kubanga oli wa wansi oyagala bakujjukire bati oli mulonzi wa scrap naye weetadde mu kulonda b'MP olowooza MP wafuna omusaala agenda kuddayo mu scrap abepize nze kati simala galonda ne MP simala gakulonda nkulonda nze sigaba bukulu how mala kutegeera ngenda funa ki naye kati obabuuza abo bonna singa Bobi Wine yafuuka president bandifunye eki era yangamulo wandisigadde oli yangamulo nubiyaniri wandisigadde oli nubiyaniri okujjako nga ne Bobi Wine agenda fuuka dictator akuwe ekifo nga tewasoma naye ne we yandifuuse president era abalina ebitabo nga tujjirawo era wandimaliriza bayangamulo nga bali eyo okitegeera yes government ne bw'oliba oyagala tolaba mbu Uganda erina corruption oyina ebifo byotayiza tuukamu nga toyina mpapula and that me tell you Barrister Timo nkwagala nnyo Dubai omwana oyo mumugoberere Barrister Timo kati nze njogera nzuula mangu aboogezi Barrister Timo oyo we Dubai mumwegendereze nnyo Barrister Timo nkwagala nnyo
keep on keeping on. Ekintu kyokola kyakabi nnyo ddala. Sawumu Ramadan tekitegeeza mbu bw'oyogera ekigambo idiot ovudde mu sawumu. Omanyi mulina olugezigezi. Sawumu eno gy'olaba Allahu subhanahu wa ta'ala teyagirekera muntu yenna. Katonda yerekera ebya sawumu ne nabbi tebaabimugamba. Tewaliwo osanga teaching za nabbi ku zino za Allahu subhanahu wa ta'ala. Yamanye ekisiibo yekka alisawumu li. Mungu yekka yeyerekera amaanyi ga swawumu. Yes. Toddawo mutiisa nnyo bannammwe simanyi osibulukuse siggwa agamba. Tolina ky'omanyi ku swawumu. Swawumu is a privilege of the Almighty God. Allah subhanahu wa ta'ala yerekera buli bikwata ku kisiibo. Uwekityo wekiri nenga tusiiba naye nga byonna ebikikwatako Allah subhanahu wa ta'ala yabimanyi. Enkya tulina ekibbattaka aladisi b'eruweero enkya nino bamenyeramenyamuko interview ya Bobi Wine in details. Era enkya tulina okumanya kubigenda maaso mu parliament. Yes, neka sande tuba tunyumyamu just Muhoozi budde genderera abantu tutava ku headquarter mbakubiriza abantu abatawooye bantu mwesonyiwe weesonyiwe nankingo bate towamuwoowa Namika mwesonyiwe Gertrude mwesonyiwe Namika Nakasinoola Nakafuliita abo bonna beesonyiwe Nabine Getu Nakasinoola Namika beesonyiwe mpaka ng'ekisiibo kiwedde. Naye ennaku asatu tegagumiikirizika ng'olina ekinyooliro kyo naye nga bakiyita jjaki bannange tegagumiikirizika. Abasiraamu abasinga agawaaye ndiriwa. Yes, tegagumiikirizika ennaku asatu ng'olina ekinyooliro naddala ku Bulaaya mu winta. Ama ab'e Bulaaya ekyabamaama kyo wadde musi bangi nnyo abali musiiba naye ng'ekiro Allahumma salli nabine Getu akusanyusizza Nakafunoola Nakasinoola Nakafuliita kyokka mu ssomero nga tuli basi isane kisomo Adija Namika ayina olunaku lwo baali baazise baleeta seeke wakaaga ye Anasi naye edduwa yannemusomo ogwasooka. Wallahi ngenze kumaze kula ne mmanyira erinnya Anasi. Wakuba baseeka bonna bajjange kaga babitiibwa nga banyiyagerwa nga wallahi eseeka kalimu Anasi. Naye nga nze mbwatuka n'engweri naye nga mutabulika baagala kunzita. I've just got used to the name Seeka Anasi. Naye okuva edda nga sisobola ze nekisomose tetusobola tubeera mu muzikiti netuseka. Naye oba Katonda ali tusonyiwa kisomose ali nkwagala nnyo. Manager Muwota Sewerage Corporation nkugambye okubire ku simu oganye nja kuloopa buloopi ku office ti police ekuyita ojje. Namika Amina kale erinnya Namika linnya ddungi nnyo dukomera ati doda mendog wala matobusha yokso maneri blood yes iblood yakadi fataba yesi seka sinawe wabali majoga wallahi Zerinya Anasi siritwala sijja kulimba siryagala. Sheikha Simbinti Anas Bina Anas atenga bakambwe banne yoseka bankuba. Edini najikwata lwannakola nti ne baseeka bankuba kiboko Mukama Katonda baali banzise. Honorable Morisi Mwami abasajja banaasobola okwewala ebinyooliro mu winta. Wadde ngalamanzaani Kim Love Brighton yani nali manyi Kim Love Black mbunabunya Amina
nabunya ku lusuumu manya ga bulijjo naye mmwe mugafuula ebintu ebitategeerekeka okitegeera ku lusuumu ye nabunya yes ku lusuumu ye nabunya kasolo mudubala munange nkunyumiza ki nasoma n'omwana eggombe wallahi somo samanyi bulungi nnyo nasoma n'omwana eggombe nga ye gulume saadi naye wallahi nga saadi era ali gulume nga tuyinza okuseka nze ne Kayumu tuyinza okuseka tugaa wallahi laba saadi Kayumu naga ate wallahi ali gulume ng'ali gulume ng'ali saadi ng'era amannya ge ye saadi gulume naye nga tuyinza oseka ne Kayumu kazibwe Medi kyali ndone nduddola baba obbi bange Kayumu nkutumiddeko nnyo yonna gy'oli kazibwe Medi ne nkutumirako yonna gy'oli Magoba Brian Kakoza Ivan Miti yani omulala maama Fatuma Kasule Dungu Adija Birungi Vivian baagala Joyce awo nno naba S1 student ba classmate bange babutogola na musesa mujja kundetera okwogera ebigambo musawumu naye enjala eyagala kunzita nino beera ku Capital Radio BTFM naye sirina mmotoka aba BTFM munkubira essimu kasita kayo waali ekikulu kayajja leeti kati programu yonna eri stack nze atuuka ku time kayajja ebula eddakiika 3 Gideon akandwanawo Kent of akanya k'omwagalwa akasinga okutuula ku bwongo tuve wano wandiika erinnya gayisima kana akanya nakamatira nze nali nategeera lidemputa nga siriwulirangako omuwala yagamba ye lidemputa mu kiraasi omutima ne guŋŋambirawo yoyo mukazi wo nga siwuliranga ku linnya lidemputa bannange nga ndyagala lidemputa up to now nkyalyagala nga mu ssomero ye lirimu lyokka nze lidemputa we nakoma nenga ono ye wange nasuuna ndeka simanyi nakabiito nkwegayiridde nze kulinnya lidemputa nga sivaawo nakati lidemputa naye abaana beetuuma obunnya ennaku zino abazadde bannaye bakwegombesa akaana nga ke Milan Chelsea Paris bwetuuma bibuga naye nenanjego naye ava eri waliwo obunnya obwakkuumira mu mukwano naamu yalisalako Sasha Henza ajja kunzita wangi nange Henza nali siwulirangako Tibesia Chelsea Milan Nicole akana nekakuwa erinnya n'omanyirawo nti deeti etandise siba terindeetangako mukwano Midred mbunabunya agag'Oluganda Mira Mira okitegeera Maya n'owulira akanya n'ogaa tugenderewo ku date Maya Chelsea Milan Redemptor naye nakanguubi Allahu akbar kabira onezi nakazibwe nakitto twogera obwana bw'olina otwale Paris akaana koyagala otwale Dubai akaana koyagala kakuwerekereko Barbados kana koyagala otwaleko Jamaica eri Kingston Cassava Peace okiwulira kati waliwo obwana n'oga kano njagala gendako nako Brazil erinnya kikulu nababi gwe you Sierras Moret erinnya nga siga wawulira kati erinnya nakintu likyakusavuwaza nakintu ng'osavuwala nti nno nakintu oli muguwa ddalu nakintu tansavuwaza
waliwo obwana bwange Rain nga kayina akanyama noga kamala munalisa balikolamu nnyo ebbaala Children okawulira waliwo amannya agabanyankole tuli ku gadeeti toleeta ate gana agammwe Mushemeza lireke simanyi Mushemeza aliyo Brandi Vero Brandi tugenderawo fa okulanda ni bridge omaze Vero Brandi Mira Brandi yes Redemptor Mio Chelsea Nasoro nedda bambi Nasoro siwa date ya nyonyi nakintu wangu aba balina amannya gengera ate nsoko ndekere ddala nti simanyi najja lwambi simanyi semitego gundi bazekketta simanyi ekyoto kijjula kifumba simanyi ekyoto vu ne mugundi lyalaga amannya ndeka Jeira Jeira ye manager wa Zawi Mukongo anjagala Jeira buli wandaba Iculi naba mpola Jeira mpola Briera chu Briera chu Akkiriz'Amaanyi nakigudde jalla jalalo balunde enkoko zaabwe nakigudde date kijagendako no offense Ekanzu ya madubala no kanzu seka kasumba ya jimpa nenjocha wano naye nga mbi nakamate abo bakukima mazzi muzeyi wange morning nkwagala nnyo byonna siuji nange nkwagala nnyo Nadia yakokote kagwa bei ka Nadia kuvadda ka Nadia Ashley Ashley Olivia Olivia Nabukalu bambi itawo gende tonemanyiza Kasa de banka nakola ki musiramu nga nakwagala nojje Uganda nodde ne balwamiti no mala noddayo musawumu Ramadhani eno Kasa de banka toina muntu gompadde nsibulule njagala gula zino zokenta subiati Kasa de banka bazitunda mitwale ebiri mpeyo ku basiramu emikisa gikweyongere Kasa de banka ogula helikopita ng'ovuze Lamborghini bwozimalayo Lamborghini Maserati sete simanyi sete bajitani setera simanyi setera naye helikopita eganye lwa kintu eki gulayo ku tasubiati Kasa de banka nkwagala nnyo naye webale baana balungi n'omukyala n'emirimu kwagala nnyo Kasa de banka Masat galiko naye ga mukyenda Rahma Rahma nga wasanze ekiwala ekyogera erinnya Assalamualaikum waalaikum salaam erinnya ajati Rahma ogenze ekisiibo kigenze masanga omwesibyeko fulu mama twogera ku bunnya slick names waliwo omuwala gwe nalinguninda sanga ku bukedde nga ye France erinnya lyegga ettuufu ye France naye Marion lyakabi Irene lyadda naye engeri gye tuli mu nsi empya France ng'omwana erinnya yayikyusa ayita France bannaye lyanyumira naye we nategeera nti ye France nentegeera abaddugavu tukyusa ebintu Karia nti Karia Madigadi nti Mandigadi Madigadi egadinga madi nti Mandigadi Shoka buzoba mbuseka buzoba kati ne France nti France bicycle Karia nti Karia Amongi Anita Annette Amongi Triple A atoyo manyi obadiki Anita Annette Among obulire nti yagenderewo ku date e Paris
Iculi kawoma n'owoma hai Iculi naye simanyi Lubega Isima Bin Muhammad Abdallah so mtabuliki ndeka Iculi the name sekabuzoba shokabuzoba musekabuzoba neba na Uganda Iculi umwayo makula lyadda apothia lipia endi lipia amaholo tuletaga mu kyalo sefoloza jajjange Dre Nali himself Dre Nali nice Manisuru lyadda makula lyadda kase lyadda nakafulita lyadda Nalongo France Nakitto France yetunonyamu Musumba lyadda riski tujita riski mwana yatutte riski lwaki yagenze mu riski nakankaka kale nakankaka wanne sijja balimba nkagala nze kannakankaka nkagala kayina ebiiso obudde obwana bwange buli obwesirisa bubeera buli tayine mu ssomero nga tebalina kye bakamanyiko tica bwe bukola waaka naye nga Katonda kye yateeka mu kasimolo gwokimanyi mbwagala nnyo bunnakankaka nakankaka ka beauty queen kange sibalima mukayite byonna kajja wona ebyovu bijja wona mwatankuula byaki naye nga sikavaako Jovic Musi the King King of Love Musi the King olyotya Melissa ne Melissa dungi Sani UJ alya yerira akantu kene kamulakira Yoweri lyadda Babula lyadda Zidodo lyadda Isaac lyadda Yoweri lyadda Muhoozi kayine Rugaba liwanvu Zidolo lyadda Lovia nice Nuwa Mawagali lyadda Ilno lyakabi kayine Rugaba gachika Vanessa Brandy Vero kakabi nnyo Elino Cats Arthur that's nice Eliana beautiful Vanessa wa Bruno was it necessary to take a go Bruno munonye biga Michelle nice Joey beautiful Eva lyadda Sebastian lovely Pamela lyadda naye dungi Etania beautiful name Mutatina beautiful wonderful Pamela beautiful naye nga lyadda Zwena unique Zwena really unique Zwena is a nice name and unique Zwena yes Shinai Shiny Skies Sanera Marion dungi naye lyadda Lumbuye lyadda Veronica Melissa nice Jacaranda Gada Adera nice one Mzei Ogudde Dalu Rina lyadda naye nga dungi Senera Nakiganda Fishi oyinza okuwunyirira akagege Case official beautiful Nadia Manyi Kathy lyadda Mickey Daddy lyadda yali geta mwawo naye nga lyadda Mickey Daddy Nicole dungi naye lyadda Shina lyadda naye nga dungi Mufumbiro bw'olimalirayo ng'akalulu bakatutte Fifi nice Fifi lyakabi Kakalamu Kapenso at the teacher Vivian dungi naye lyadda Kasuku lyakabi Serubula Sirompas lyadda Kenny lyadda agomanya gadda
mufune amannya amapya ageno generation like Iculi, Robert Kyagulanyi lyadda, Yanga Malaya lyadda, Chloe, yes, Kayima lyadda, Nanda, Roland, Ether, Sheila lyakabi lyadda, Iculi, tuli owana nti Liam voice. Nuka uliaga kanya kako kitofu kana kaga Liam voice. Okitegera Balista Timo. Amanya agayino chuka. Neno olembera kuli Mutati na bin Abdullah Rahman Abdullah. Unknown. Rickman. That's a nice name. Rickman, Ricky. I mean, no bamanya amazibu. Chloe, beautiful name. Rickman, Ricky. Kakabya kakanya. Ne enti musoga. Simanyi twa. Zalwango. Aroma nawo jimanyi ye scent, kitegeeza scent. Aroma. Place jude aroma. Aroma ye scent. Am I right? Tahia. Talk about passports tomorrow morning. Be alert. Richie irungi na lyadda. Belinda lyadda naye nga ddungi. Honorable Mwami Morris Manyi akanya Manyi. Talk about passports. Bakuba passport. Tambulira ku kibali. Brandon, nice. Basajja mivule. Bazeketa. Lubuto Kyoto. Agamanya g'emisambo asigendiko. Bazeketa, Lubuto Kyoto, Bugga lyala bisi, Kafenya, ani, agamanya ga Mudubala. Sigaliko. Mudubala ya agamanya simanyi Kafenya bisi, simanyi Bugga, Mpale nywera muguwa. Omwana Mudubala. Weyongero waniko omukono Mudubala. Raise your hand eye. Nti nsolo nkambwe. Babije no kyali wange. Ndudde uli mulaba. Babije kyali wange. Nsolo nkambwe Babije. How are you doing? Naye mukufinita. Tamanyi kisibo Babije. Babije kaweza abaani 11. Mwana alina amasanyalaze mu kiwato oyo. Honorable Lynn Love Kalungi, good morning dear. Ngani akugaseke ya honorable ya wangula obaka ne kati omuwadde ya honorable. Ronnie chali wange mu America olyotia DJ Ronnie, olyotia muganda wange Mulindwa Isaac, olyotia Veronica Brandy ku Sunday kwagaliza church de nungi ne pastor. Nakakande Miss Uganda yeka 4 years. All qualities, dark, tall, nice looking, able-bodied, fluent, eloquent, educated. Nakakande alone. Abalala simanyi nku nyingi. Mudubala manyi. Kanywanyi Bill. Nku nyingi lyadda ne Bill lyadda ddala. Yes. Ko okongzi saba vandu Mr. Frank Gashumba. Bade nerabide. Saba vandi mwesebe kitiwa nakirabye. Webale na kukiriza kolagana na Jeno. Congratulations Mr. Frank Gashumba, Deputy, Vice Deputy Buganda. Vice Chairperson Buganda Region. MK Ame zetempa ayo ku kifo. Nayo nakunerukiranga Muhoozi apereze ekifo bankola ati anaga Iculi spokesperson on media naye enkokola ziri awo mutimu MK. Wali enkokola awo. Era kanekwate Gashumba wange
talineerabira ne rasita bebe naye ng'ebyebifo nabita dafi lyadda naye nga ddungi. Yes, timu Muhoozi wali enkukola za Museveni girono girambeere wa Museveni. Congratulations Mr. Frank Gashima, mutekewo congratulations omuntu waba awangudde ekintu kyotafunye beera wa mutima mulungi, teekawo congratulations Mr. Frank Gashumba, tugende mu maaso naye Noma nebabeera ng'ennooma. I want to come back to Uganda and meet you. Crystal tricks ndi expensive naye come. Yes, I'm expensive naye come. Weekwate ku Ssaabavandimba era simuta nze ndi ku rasita bebe ne Frank Gashumba. Ne Balamu muliko. Balamu musajja wa Katonda tateeka bintu ku mutima. Congratulations Mr. Frank Gashumba. Raul nayo lyakabi. Congratulations Mr. Frank Gashumba. Congratulations Mr. Frank Gashumba. Shiyanga tonna tweetinga ku congratulatinga taatawo. Fetu mu congratulatinga gwe basi. Congratulate your daddy first. Ndikimani congratulate your iniro. Naye when najirawe ng'omiyo ne mukoddomiwo nga bbanga lyeyo nenga nino jijjawo. Nakagenda ofune passport oba tandika live weeyogerere ku passport. Totulagira byakwogera, sigwe otuzaala, tetuli baana bo. Toyitiriza ddembe oba bakuma passport bakumme, sinze yazigaba ne tomanyira peji yange buli saa simanyi yogera ku passport. Genda ozeeyogerereko okumaaniina totawaanya kugambye bya mmande ate passport nze yagaana ofuna passport komaaniina saaga atewo nzije mu kisiibo nkugambye byankya passport eno peji ya nnyoko genda oteeke ku yiyo abadde ki sande tomanyi bye tukola oba wakajja wano genda ku peji endala oyogere ku bya passport buli saa talk about passport ndi mwana wo komaaniina enjala ennuma nina bye ndiko simanyi passport senga nno tebagikuweera ddala osiraane saagala kundeetako kajanja Lukwaga Ashirafu. Yes, waliwo abantu abamanyira. Nkugambye tuli ku Sande. Ensonga nzirina era nkugambye ku ttaka enkya. Ekibba ttaka kikomyewo. Ne nkugamba tujja ebintu tubyogerako Monday. Sunday is for relaxing. Katuyagala nzire wano simanyi passport zibadde ki. I have my passport. Everybody has his passport. If you don't have yours, go and get your passport. Ombukira tena yama. Ate passport. Yangera passport. Genda ogambe nnyoka azoogereko Iculi muveeko. Saa kumanyira. Nasibe nayo mpitiriddeko peji eringa eya maamawo. Buli saa ayogera ku passport. Nze yakuma passport. Owa. Nze nagamba ofaanana n'Abakongo ng'ate oli Uganda. Tontawanyiza Sande. Tuli mu Sande. Tetuli mu kukola ku bizibu byonna. Nina ebizibu by'ettaka weebiti. Ba RDC bonna batandika nkya oweeruweeru. RDC nkya abuze ettaka yalifuulira ddala nti no balina kubba ttaka. Abantu buli ssaawa bampa complain. Byankya Monday bwe sikeesa balista